AMAWULIRE ku 96.3 Fama gakusomerwa Tom Mulondo. Mawulire ag'essaawa zino Pulezidenti Yoweri Museveni annyonnyodde lwaki yasazeewo okusindika Ssaabaminisita Robinah Nabbanja amukiikirire ku mikolo egy'olunaku lw'abazira mu kifo ky'omumyuka we Jessica Alupo nga bwe kiteekeddwa okukolebwa. Mu kiwandiiko Pulezidenti kyafulumiza kitegeezezza nti yabadde alina okusindika Nabbanja ku mikolo egy'abazira egyategekeddwa e Luweero olw'ensonga nti omumyuka we eyabadde ateekeddwa okukola kino teyabadde mu ggwanga. Museveni ategeezezza nti Jessica Alupo ali mu ggwanga erya Zambia mu lutuula olw'omukago gwa Komesa newankubadde nga ne Ssaabaminisita Nabbanja obuvunaanyizibwa yabutuukiriza bulungi. Pulezidenti ali mu kuwummulako okw'obuwaze oluvannyuma lw'okukwatibwa ekirwadde ekya COVID-19 era nga leero ayingidde olunaku olw'okusatu ng'ali mu kweyawulako. Pulezidenti mu bubaka bwe asabye abantu naddala abakuzeemu mu myaka okufuba okulaba nga beegemesa era nga bafunira ddala ddoozi ey'ennyongereza okusobola okulaba nga tebakwatibwa kirwadde kino ekya COVID-19 ng'agamba nti newankubadde omubiri gukyali munafunafu kyokka mu kiseera ekitali kyawala agenda kuddamu akola emirimu gye kinnawadda. Akulira oludda oluwabula gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba ayagala gavumenti esooke eteekerateekere ensimbi nga tennaba kulangirira nga bweyongezza emisaala egy'abakozi baayo. Gavumenti gye buvuddeko yayongeza emisaala egy'abasomesa aba ssayansi awamu n'abasawo kyokka bwe lutuukidde leero ng'abasomesa n'abasawo bangi babanja ensako awamu n'ensimbi zaabwe ze bagamba nti batutte ebbanga nga tebazifuna. Mpuuga ali ku bugenyi mu bitundu ebya Gweta Mukono gy'alambulidde ebifo eby'enjawulo nga mu kulambula eddwaliro ery'e Kawolo abasawo bategeezezza nti okutandika lunaku olwa bbalaza ssabbiiti ejja baakuteeka wansi ebikola nga bawakanya okuba nti kati bamaze ebbanga lya myezi 3 nga tebakomba ku musaala. Nali Luweero ne Nakaseke abamu emyezi 4 abalala emyezi 5 tusasule. What kind of nonsense is that? So I want to stand here and say all professionals abakolera eggwanga lino eggwanga mulikolere ne temulekera okubuuza bibuuzo. Kati abakulembeze ku disitulikiti y'e Kassanda beesaza akajegere nga balanga gavumenti okusuubizanga n'etatuukiriza ekintu ekibalabisa nga abatakola. Bano nga bakulembeddwa sipiika w'olukiiko lwa disitulikiti eno Godfrey Mugerwa Katumba bagamba nti waliwo ensonga nnyingi ezibasinduukiriza emmeeme naddala ku by'enguudo gavumenti zezze esuubiza eziremeddwa okukola n'okutuusa kati. Banokoddeyo oluguudo oluva Emyanzi okudda ekiboga oluwezako kilomita 65 gavumenti wezzenga esuubiza okuyiwa koolaasi nga ne gye buli eno bikoma mu bisuubizo. Bano babaza ekiwandiiko kye bafulumizza wakati mu kujaguza olunaku lw'abazira ne bategeeza nga bwe bagenda okwetika ekiwandiiko kino bakitwale ku palamenti baginnyonnyole olw'oluguudo luno gavumenti lwezzenga yeeyama okukolako kyokka nga ku mulundi guno mu mbalirira y'eggwanga terwateekeddwamu. Babamu ku bakiise mu palamenti abava mu bitundu eby'ebusoga ne Bukedde baagala gavumenti addirize ku kirowoozo ky'okugoba abalimi abalima omuceere mu ntobazi naddala nga tewannabaawo nteekateeka etegekeddwa eri abantu bano abayimirizzaawo amaka gaabwe okuyita mu kulima omuceere. Pulezidenti Juzi bwe yabadde ayogerako eri eggwanga yategeezezza nga bw'atagenda kuddamu kukkiriza abantu abalimira omuceere mu ntobazi olw'ensonga nti bazisaanyaawo n'anokolayo ebitundu okuli Busoga, Bukedde n'ewalala era n'asuubiza okukyalira ebitundu bino okulaba ng'ekiragiro kino kiteekebwa mu nkola. Kati omubaka wa Kigulu South Milton Muwuma agamba nti ekirowoozo nga kino newankubadde kirungi wabula gavumenti esaana egenza okirowoozaako ng'erina enteekateeka gy'ereetedde abantu beeno. Ensonga ya pulezidenti okwagala okulikireyiminga entobazi si kibi wabula Busoga, Bukedde, Kigezi n'Elang'we ebitundu ebiwerako abantu ffe tukuze tuzaaliddwa abantu nga balimira mu ntobazi omuceere kasooli bantu bangi ng'ebutalejja bonna ekibabeezaawo ku kyokulya n'ekyokutunda ekisobola okusomesa abaana gwe muceere. Bwe gabadde ag'essaawa zino